generation yaffe ya mukisa nnyo kubanga ensi yonna etutunuulidde. Poliisi ye Uganda n'amagye ge Uganda gagenze maaso n'okweswaza n'okweyoleka nga bwe bali ba criminal nga bwe bali baziba misango. So tufube as much as possible okulaga ekifaananyi eky'Abannayuganda ab'empisa. Mumanyi bulungi nti tusucceedinze tubasanga omuwala nga yena dreadlocks ze nga Sharon wa Bobby Wegola naye nga wampisa naye ate nosanga omuntu nga ayambadde uniform eriko ne flag ya Uganda ng'ate muzi wa misango. So tugende as much as possible nga tukole ekyo. N'obugambo obwo tusabe ffenna Mukama atukulembere. Maama waffe ng'ate ye maama atuzaalira kyali waffe sita wa Uganda ali naffe leero agenda kutukulembera mu ssaala nga twekwasa Mukama Katonda. Hallelujah. Voice of God Deliverance and Healing Ministries. Nze Katonda yampita nawulira ddoboozi ow'ekitiibwa Kyagulanyi nga tannawandooza kulowooza kuyingira mu bintu bino. Gali 2015 Mukama nampa vision. Simulabangako gwe gusoosa omulaba alayo. Naye ondabye. Nali ku prayer mountain e Besania nsabira ggwanga Katonda n'agindaga. Yesu yebaze. Nze ndi nabbi wa Mukama Amos 2 Bayibuli egamba nti Katonda talina kyalikola nga tamaze kwogera na bannabbi be. Ebiriwo tubiraba tusabye tukola ki naye Katonda bw'atuusa ekiseera kye mu buulizi 3 buli kintu kina ekiseera kyakyo. Ekiseera eky'okukaaba, eky'okuyiganyizibwa, ekyokukyayibwa ate ne wabawo ekiseera eky'okuwangula. Kale nno nze message gyendeese eri Bobi Wine MP era yesimye ku bwa candidate bwa president eri mu bassekabaka 2 Kings chapter 16 from verse 1 to 4. Katonda akola naawe endagaano ey'obutasembeza bakatonda batono, endagaano ey'obutasinza miti, endagaano ey'obutasinza ssente, endagaano ey'obutasinza bitiibwa, naye endagaano ey'okukkiriza Katonda yakutonda era yakuwandiikako nti olibaako pulezidenti w'eggwanga Uganda oba kikkirizibwa oba tekikkirizibwa. Era mu bassekabaka ekyokubiri essuula y'e17 olunya olwa 36 Katonda n'aŋŋamba nkugambe bwe wabanga waliwo asobola okukyusa emisana oba ekiro ne bikyuka mu budde bwabyo oyo yasobola okukyusa God is weak. Era ekisembayo kiri mu Yeremiya 3:3 Katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo oyo Katonda yalingana Dawudi. Katonda agamba yali naawe. Ekinsanyusiza ebigambo by'abagamba mu bikwate nga by'amakulu. Oli wagamba nti toyita wano toyitawo. Oli wagamba nti tokola kino tokikola, tomuddamu. Kubanga Katonda alina gy'atwala Uganda ng'eggwanga ne bannayuganda. Katonda alina great mission eri bannayuganda. Kati byonna ebiriwo birina okubaawo. Dawudi bwe yali bamufuseeko amafuta okutwala bwakabaka bwa Sawulo byaliwo. Tebitandise leero naye mubeere bakkakkamu, mubeere bagonvu, mubeere bawombeefu n'okuwuliriza eddoboozi lya Katonda. Siri mugule naye ndi nabbi wa Mukama. Nze batulugunya nnyo ensi yonna n'abantu aba bulijjo kuba nze nnemera ku mazima. Katonda kyaŋŋamba kyenkola. Saagala kubabwisa kino kye yantumye kufukako mafuta. Amina. Bamaze emyezi 3 cupa yali nnambala era ngamba gogalekeemu. Wajja ekibaale nze saamanya nti ojja. Bampita mu ofiisi ya Disa ekibaale ngenda okutuukaawo mu 15 minutes nga ndaba Bobi Wine. Namubuuza ng'omwana. Era ne kinnyumira ne kinsanyusa nangamba kola ekyo. Baali babagaana okuyita mulina okuyita mwagala eri naye nga nze Mukama yandaga muyitawo. Bridge gye mwabuuka buwanguzi kati mugenda bugerere gye nzaalibwa mugenda kuwangula mu linnya erya Yesu. Amina. Siri kugula era sirina kye neetaaga naye nkusaba nfukeeko amafuta gano. Nabbi Samwiri yagenda n'afuka ku Dawudi amafuta ensi n'erabanga ebyomuzannyo kaali kalezirezi nga kano. Eyo gy'abadde yali mu ddungu yalwana n'empologoma yalwana n'eddubu kyova olaba ye teyeetaaga maanyi ga Mungu. Amen. Naye okukkiriza beera n'okukkiriza
beera n'amazima mu Katonda totya bigambo by'abantu ebigambo bingi naye Katonda alina ekigambo kye waliwo ekigambo maanyi kitala kya bwegi bubiri kiwanguza okitegeera ngena nembuli enji nebaga mwebereremu lwaki mu bya Katonda bitambula n'ebyomubiri ekimala kikola ki kimala amazima gasigale nga maki mazima okkirizanga okubuulirirwa omwavu eyasoma n'atasoma owulidde ekiriwo kaakano kiriwo lwa nsonga butawuliriza kwagala banene ani munene Katonda ye munene ffenna twenkananka taata omulungi Yesu kabaka w'abakabaka kino kyewaŋŋamba nkikola nga nabbi wo era gwe wafukako amafuta mu Yeremiya 10 okusimbuliza okusigukula okumenyamenya okufafaaganya n'okuteeka wansi obwakabaka wa Setaani olwaleero oteeka wansi obwakabaka bwa Bisaka obadde bwawamba eggwanga Uganda obituleetedde bino byonna Mukama tetuyinza kuvunamira muntu nti Katonda olwaleero naze kulamya Loseti ekibeerawo kibeerawo Mukama taata Yeremiya yagwa mu mikono gyo nga tebannabbi bonna battiddwa n'abaana baabwe bayigganyizibwa naye olwaleero Mukama nkikoze nga bwe wakindaga saamanya lunaku nayiseera kyekimu okwagala kwo kulabisibwe nkowola omusaayi gwa Kristo Yesu kubanga mu Revelation kyawandikibwa twamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga tetwetaaga misaayi gy'abantu ekimala kimala Mukama naye omusaayi gwo gw'endagaano empya gukulembera ng'omwana ono bw'obanga gwe wayogera waŋŋamba toli nnimba endagaano gye walagaana nange taata bakulembere bonna okuva n'olwaleero tetuddayo okulaba ekinywa musaayi eri abaana baffe Mukama tukwebaza tukusinza tukugulumiza kubanga oli gwafukako amafuta ani ayinza okumukomako webala Yesu webala Mukama taata kigambo kimu kimala w'amagezi okutegeera Katonda kulembere omwoyo omutukuvu n'omwana Yesu Kristu bamalayika abalwanyi basinga ejje eritulugunya betuzaala webala Yesu kubanga olwayo lwe lunaku lwo olwaleero lumu mu lukootinge kampegaana buli babwebuti nga buno obujulizi buvaayo ekibiina kino Mukama nangirira ekitiibwa kyeri poliisi omulimu gwabwe keeping law and order naye mazima baddiza ekisa ekyokwagala okwasooka kikolebwa nga bw'oyagala singa bwe njagala Mukama obukuumi bwe mbwetaaga era mbwetaaga nkwebaza Mukama kubanga walingana Dawudi genda otabale eggwanga abo bajja nabo munatiyaga sife tujjala Mukama Katonda kubanga Dawudi yamula Goliyasi naye yesize Mukama Katonda. People power, power, people power. Tulumbe embeera eriwo gwe wenna abadde ku ttiimu Kyagulanyi TV oyo abadde asabira pulezidenti waffe ye maama wange anzaalira ddala that is my biological mother that is my biological mother that is my biological mother ye maama wange anzaalira ddala naye olunaku olw'eggulo abannaye twabasabye power bank yenna asobola okutugulira power bank bambi tusaasire kuba ne leero tugenda mu trip ate leero tugenda wiiki namba so tugenda wiiki namba gwe wenna asobola okutuwa ku power bank bambi power bank ya mitwalo 15 so enamba z'essimu tugenda ziteekako ebambi mutuweereze power bank naye nga nkugambye oyo avusabira president is my biological mother so mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera ku ttiimu Kyagulanyi TV mwebale nnyo mwebalire ddala ne maama ali mu struggle era Katonda ajja tukuuma tujja kuba balamu Museveni baazannya nabo tajja kubategeera kuba tulina n'abasumba mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga anziramu okuba omulanga bambi asobola otuwa ku power bank asobola otugulirayo power bank namba y'essimu yeeyo gyentaddeko enamba y'essimu that is my biological mother. She has been praying for our president. We are now setting off, we are kicking off
we are heading to Jinja Kayunga naye gwe wenna asobola okutuyamba ne power bank abambi webale nnyo mu contributing naye watunuzeemu kamera tukulabe netunuzeemu kamera okay ngenda kwetunuzamu kamera naye that is my biological mother mami Rosette is my mother so ba Rosette mwenna naddala abantu ab'enkima kuba yeddira nkima embaagala nnyo mwebale nnyo embagambye gwe wenna asobola okutuwa ku power bank okutucontributingira kuba twetaaga n'amafuta leero bannaye temutukoowa wetujja wano ne tusaba temutukoowa because mmwe abasobola okutuyamba so whenever we come here and we beg please and please mutuyambe mutuwe konna ke musobola okutuwa buli we tujja ne tusaba konna ke tusabye ebambi mutuyambe nnyo nnyini ddala so mwebale nnyo mwebalire ddala mami wange kamubalage ogusembayo nga sinnabasiibula naye nga wetuba atusabye ku buyambi mutubeererangamu ddala balabeko ogusembayo obagamba tuli mu struggle ate tugenda kuwangula tiimu Kyagulanyi TV mama nze bampa asira ndi mukwano gwa Siita era nsanyuse nnyo okukulaba ogwazaala Siita wa Uganda Siita batuyambye nnyo batunudde kamera zaabwe zino zezituyambako abasajja obutatukwata obutatubugira era mpulidde essanyu lingi nnyo mama nga nkulabye nsaba Mukama akukuumye tusaba essaala Mukama gyotusabidde olunaku lwejasabye pulezidenti waffe etuukirire bulungi nnyo kubanga ndaba buwanguzi bwokka bwokyogedde webale nnyo ebigambo byange tebigenda kuba bingi wabula okukusiima okutuzaalira muganda waffe ono Siita era naye mu mbeera zonna n'okuba nti wamukuza okubanga gye muvubuka gutulabirako kyakulabirako gye tuli avamu ebirowoozo ebirungi ate tugenza okulaba nga ne mama naye bagamba zaamu mu nsi essuubi tweyanze gessaala era tusaba ne Mukama Katonda essaala yaffe agiddemu amiina twetaagayo sikuja oba intercession yonna njaba ku WhatsApp naye tekibulamu ensonga eyo egenda kumutuukako omukulembeze ekirungi omukulembeze waffe awuliriza ekirala omulenzi gwe soogeddeeko gwe nina meseji ye yonna ayambala ebimyufu Bobi Yanga simanyi gyali yetaaga essaala kale maama tweyanza nnyo tweyanzeege abaana basiibule intercession union tubeere nga tusaba kubanga mu kusaba mwe muva scriptures Katonda zaatuwa gye mubamulaga ne mutegeera ekyokola olwaleero nga musomokasazibwa oba Kiyira River Nile mubeere sensitive musangawo akavuyo mwegendereze naye Mukama waali wajjabaawo olutalo kibulidde ekyeddulo naye Mukama waali maama basiibula abalaba ttiimu Kyagulanyi bambi abali ku ttiimu Kyagulanyi mwenna nyongera okubakwasa Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi kubanga tewali kimulema muyimirire nnyo mu Psalms 25 awo Katonda we wali amaanyi gatuwadde generation empya gyayimusa mu maanyi ga Kristo Yesu Mukama abakuumi mpozi bannange naye kameseji kange nkubira ku baganda bange benali saawa ebujuuko mwenna kansubire nti muli bulungi ate mwebale nnyo okusapootinga struggle bujuuko yonna mugitimbye Redi ndaba amaanyi mangi awo era abaana mubagamba okuva wansi paka waggulu Redi yekka ne ambuleera abantu basaba amafuta nga tetuna amafuta bagaseeko kuba tugenda mu wiiki nnamba abaguze masiki yino ndowooza mugiraba naye n'amafuta tugeetaaga wiiki nnamba kati tugenze mu lutabaalo baganda bange tweyanza ttiimu Kyagulanyi kyetayinza kwerabira nti kibaale tebabatiisa Bobi Wine alina akalulu amiina tweyanza nnyo naye baagala ku ziposters baagala mubazzemu ku maanyi beetaagayo ebipande ebyaffe bw'olaba nga oli agidde mu independent omanyi Kyagulanyi ebyo n'omukyala Nabukeera yali wefuddisi kati wa Kyagulanyi akoze omulimu munene mu Kaalubiri tweyanza nnyo ebigambo bya maama tebiddibwamu banna ebigambo bya maama tebiddibwamu banna baganda bange Kyagulanyi the great ekikuba Kyagulanyi the great ati mutumanyi ffe tuba tulumbye yes eyo yembeera eriwo baaga yange yeri mu maaso yes gwe wenna
ogenda yita eri kati ebisigadde ku ssimu osege muntwalireko muzeeyo ku ssimu onkoonako wabaawo ekigaanyi. Yes. Yes, we are setting off. Naye nga nabagambye gwe wenna asobola okutuwa ku power bank, gwe wenna asobola okutuwa power bank, ebambi atuyamba otuweeyo ka power bank kubanga tetulina muliro, twetaagayo power bank. So gwe wenna asobola okutuwa ku power bank tuyambe. Then ekirala bannaaye gwe wenna ali ku timu Kyagulanyi TV ng'osobola okutuyamba ku mafuta kuba eno gye tugenda mmalayo wiiki. Maama tetugenda tambula naye asigadde, maama tetugenda tambula naye. Bannaaye munzikirize emberekereze naye nga mutegedde ekyetaagisa mafuta power bank. Mafuta buli lunaku tulina okugafuna kubanga emmotoka tezinywa mazzi ate tetugenda kubba. We are not going to steal. Bambi mulina okutuyamba, mulina okutubeereramu kubanga mwatugamba tuzanye paati y'oku ground, nammwe eyo gye muli amubeeko kye mukola. So tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Tusimbudde ndooze emmotoka muziraba zisimbudde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power, our power. May God bless you. Naye nga mbagambye bambi mbagambye kuva lunaku lwajjo tusaba power bank naye tetunnaba kugifuna, era bwe tunagifuna tetujja kuddamu kugisaba. So tupiininzeewo enamba asobola okutuwa ku power bank, asobola okutuwa ku kasente konna tugule power bank. Teeka kwezi enamba z'essimu ate naawe asobola okutuwa sente ez'amafuta. Osobola oteeka kwezi essimu. Bakomanda bonna we bali, ba Edi Mutwe, abantu bonna we bali, bonna we bali era bali solid nnyo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. May the Almighty God bless you. Whoever can help us with fuel, the numbers are pinned there. We are going, we are setting off, and we shall be spending a week there, one full week. So whoever can help us with anything, because tulina okufunanga ewokusula ezo sente, tulina okufunanga ebyokulya ezo sente. So Mukama atukulembere mu Mbejariet bwogambye. Okay, thank you so much. Bannaaye mutukkirize tubeerekereze, mutukkirize tubeerekereze. Okay. Aya bannaaye tweyanzeege. Tusimbudde kati keeyolekere.